Bani bonna ne oba muganda wange bambi nsaba kunsonyiwa nze Breaking news. Oscar yali mukwano gwa Bruno K mu lockdown mumujjukira ex wa Sheebah kenyini Sheebah Karungi affude. Details affude byadda oba mbirina mu maaso awo mbikuletedde. Bruno K avuddeyo n'abyogerako. Kale nga wali enkola ya phone kwanda boyuji ka video mbadde nsaba okampeleka like abinga kasotambula katukiri omuntu yenna yayandegadde kumanya kweno information naddala abaana ba team Bruno K team Sheebah Karungi ino information mwetagira ddala okugimenya cause ekisiwamwe yandibanga affude mbina mu maaso nga nyongera okujjukiza ajimiti walinyo okulombereddwa go wena nga olina ebizibu namba eri awo simbya 1515 mu boxing WhatsApp ajja kubanga akuyamba kulombereddwa ebizibu bine nga biteera era nga nyongera okujjukiza go wena nga olina business yo oyagala kulanga naffe namba zaffe ziri awo ziri 0745 1487151 boxing naffe ku WhatsApp tujja kuba tukulangira business yo business airport pickup oba otwala bakadamu oba okola ki as long as obeera nga oli legit tujja kuba tukupromotingira business yo wano kwanda boy obeera nga oli muyimbi oyagala tukuyiseewo channel yo biki bwana kwanda boy tujja kuba tukola ki tubikukolera bulungi nnyo nga nyongera n'okujjukiza aba maternal health bagamba nti batwala abantu e Canada namba zaabwe ziri abo obanga tulasobola jja bulungi ojja ku inbox ku namba yange awo ennyini gye nasomye ya business nga kulwa namba yaabwe entuufu obeere nga oba inboxing babeere nga bakuyambako ku nsonga z'okugenda e Canada nga nyongera okujjukiza n'ekirala bawanda jaze balina jaze ezi original mutera okulaba nga nkola video nga nyambadde jaze abasinga bagamba wanda boy oyogera nnyo tukirawo ku nsonga nyambala jaze zentera okwambala zibeera original osobola obba inboxing wanda jaze nabo namba zaabwe ziri awo babeere nga bakufunira emijozi eziri original kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agaliro olunaku olwaleero bwe bukeeredde Bruno K bakeddemu kubira essimu mujjukira bulungi nti nnyo mu lockdown ono mwana mulenzi Oscar yavaayo natuwa story ye twamusangako nzukira bulungi Absibo nga nkyali mu field twali ne Bruno K ne tugenda oyo mwana gye yali abeera Oscar ng'abeera mu ghetto ng'ennyumba etonya nga enkuba weba etonnye mujjukira video ya mama King Sheebah mama wa King Sheebah gye yali abeera mu Katanga kati yeno video it's almost the same ate yooli yali mbi nnyo ng'asula ne bakola ki ne batunda amanda ng'enkuba emukuba buli kiro Bruno K nga yeegaseeko abantu abali mu UK omwetuna ttiimu nnene nnyo wali e UK tera nnyo okuyamba abantu ba Emily Smith bangi nnyo UK sola bamenya ba Andrew atera ku inbox n'agamba wanda boy webale nnyo okutuweereza kankuweeyo kano emitwalo 5 gya data ne Christmas nayo njirinze muganda wange Christmas yoteerako n'oba onteereddeko awo tomanya anti nnaku zino oluseke beruki werutuyisaawo abanamawulire nga nyongera n'okujjukiza omukulu Kasuku yategese oluseke nyamunyamu naye osobola mu inbox nga ngenda kuba muteerako ndowooza posta ye nga mulangireko bambi just ebintu bya one love si bya kulwanagana nga hamba nekyabanyonyolako bya Oscar Bruno K yavaayo nasobola nga muyamba namufunira ennyumba gy'ala abeera mujjukira ne bulungi tino Bruno K yamala okuyamba Oscar yajja n'amukyukira Oscar yatuwa story n'agamba nti no yali omuyimbi first writer kubanga Oscar yali mu talented nnyo nga solo wandiika yali first writer yawandikiranga King Sheebah muyimbi nakuzambira nnyo ne King Sheebah Karungi era yali ex we mujjukira bulungi nnyo details n'ajjayo ebifaananyi yali bingi nnyo era ne tubeera nga tukonfaminga nti no Oscar yali ex wa Sheebah Karungi olunaku olwaleero muganda we yakubye essimu ng'akubira Bruno K ng'agamba nti no omukulu yandibanga afudde era just saawa zino we twogerera twaga tunoonya muntu yenna eyamulabye cause oli yatuwadde information nti no Oscar afudde era bamuzika mulimbo muganda we kale ali mu Luganda we kati sikiwa nti muganda wasobola okubeera n'akola ki n'akulimba era nga wabanga gyali ng'omumanyi wamulabyeko inboxing enamba yaffe yennyini gye nasomye wali mu mabegakaawo obeere ng'otugwa details tubeere nga tumutuukako cause muganda we kennyini waba avaayo n'agamba nti no yafa yadland bamuzika mu seminary oba seminary ebeera mu seminary yonna eri awo simanyi luzungu bulungi nnyo bamuzika mulimbo kyemanyi mu Luganda tusobola twagala agenda nayo kyokka tutikakase ebyaddala bamuziikayo cause ndowooza omuntu aba afudde bateekawo kulimbo batera kuwandiikako details y'omuntu eyakoze ki yafa ddi kikyamutuukako batera bikola nnyo kale nga bwe nenkola fano kwanda boyuji nga nyongera okujjukiza subscribing nga wena tana subscribing kadde kajja mu personalize okateke mu all obeera ng'ofuna updates zonna wano ku Wanda Boy UG I sign out sebo Bruno K
Okay, n'abantu bonna bakolagana bonna ne father ne baani bonna ne oba muganda wange Bambi nsaba kunsonyiwa nze Oscar ne bafaani bange bonna nsaba munsonyiwe ku byonna ebibaddewo. Please, I'm very sorry. Any mistakes, any deeds ezitali human, zonna eziri human, please, I'm very sorry. Nsaba kunsonyiwa. Sebo nsaba kunsonyiwa. Bambi nsonyiwa. Nsonyiwa Bruno. Nsonyiwa. Nange nanyolwa nnyo ekyomugenzi naye nsonyiwa Bambi. I wish I was there naye ebizibu byaliwo. Bambi nsonyiwa. Tukwasaganya obulamu buddewo butambule nga bulina okutambula ne Uganda ogimanyi. Bambi nsonyiwa. Tondekerera. Watandika ekintu. Bambi, please. I'm on your side, Bruno. I'm on your good side. Nsonyiwa. I am very sorry, Bruno. Very sorry.